Gwe munnange Munnayuganda, nayagaliza Uganda ebirungi, teweerabira okusubscribinga n'okusharinga, kubanga wano ogenda okusanga amawulire gonna agakwata ku byobufuzi, ku byenkulaakulana, ku byemizannyo ne kalica yaffe nga bw'onooba obyagadde. Kati olwaleero tukomyewo mu ngeri bweti yanjawulomuko. Tugenda kwogera ku nsonga za mirundi ng'esatu, naye esooka egenda kubeera ng'eyogera ku Mutanda Magulunyondo Cucu akomyewo okuva gye yagenda. Ennaku eziyise tuwulidde ebigambo bingi ebitakwatagana, ng'ono ate yanenyooli bwe bityo, naye kya mukisa nti akomyewo mulamu. Mukama yeebazibwe. Eyokubiri, tuba twagala okwogerako ku kisaawe kyaffe ky'Entebbe. Kati munnange kalira emboozi egende mu maaso. Kabaka Ronald Muwenda Mutebi nga tannatambulamu okuva eyo gy'abadde yatambulira, twasooka ne tumulabako ku ofiisi za minisitule evunaanyizibwa ku kugaba passport, ng'agenze okuzza passport ye obujja okufuna eya e-passport. N'atambula n'agenda ne bannamawulire baali babe, ne bakwata ebifaananyi nga prosesi yonna agiyitamu, n'afuna n'alekayo ebimukwatako passport, era kyemmanyi kati yaggwa ayinza okuba nga yagifuna. Naye kye njagala okubuuza oba twogereko, njagala owulirize bulungi. Gwe munda muli wafunamu ki Kabaka ogenda okufuna passport okugizza obujja? Kati nga bw'okyalowooza, nze kino kye ndowooza, pulezidenti waffe omubanda wa Kabaka, His Excellency Pulezidenti addako, mu kampeyini ze ezaasooka nga yeesimbawo ku bwa Member of Parliament, yatukubirizanga nnyo okufuna endagamuntu. Okiraba? Kati eddoboozi eryo lituuse buli wamu. Ndowooza kati tandise okuwitinesingibwa ne Kabaka wuuyo yagenze najjumbira, ate n'agenda ne bannamawulire. Kiina kye kitegeeza. Kati gwe mulanga gwe twagala okozesa guno, nti gwe munnange wenna ali eyo nga tunafuna endagamuntu, kubanga ye yabadde tasobola genda afuna ndagamuntu, yagirina, yabadde akozesa kino ekya passport. Muwule kisobola okukwatako nti neetaaga ekiwandiiko kino, kubanga that ndagamuntu is a big document mu bulamu bw'Omunnayuganda agenda okwetaaga okulonda. Tolina bw'ogenda kukireeminga mukulembeze mulungi nga tolonze, nga tewenyigidde mu kulonda. Ate gwe atalonda, gwalonda omukulembeze omubi kuba bakulondera. Ate abakulondera tebamanya byetaago byo, bo nabo balonda nga batukkiriza byabwe. Kiraba? Kati munnange nkusaba, genda weewandiise endagamuntu obeere nayo, then ebirala tubisange mu maaso eyo. Ogwo gwe mulanga Kabaka gwe yayisa. Omanyi ng'Omufirika okuva edda n'edda oba Omuganda yakozesanga nnyo engero, koyikoyi, ennyimba okutuusa obubaka. Kati wano Kabaka yakozesa ekikolwa nti kabonero gwe wenna wakalabye kikugire mu bwongo otegeere nti kino kye tuliko. Kabaka kulikayo, era Obuganda buyogeyoge, akomyewo mulamu. Tumulabyeko akamwenyumwenyu kwe kali, n'emmotoka twazirabye, era tujja kuba tukulaga bu vidiyo. Kati ekirala
kyenjagala twogereko kyekisaawe kyaffe eky'Entebbe. Ekisaawe kino tuwulira ebyitiŋŋana nti bannaffe abali mu bukulembeze bakyewa, naye kale wadde bakyewa lwaki tebakitereeza? Munnange gwe Munnayuganda, oba ofunyeeko omukisa ogutambulako, genda wala kugamba nsi ziri ezabali abasajja ezakuleta. Genda Rwanda olabe ekisaawe wekiri, genda e Kenya olabe ekisaawe, tambulako mu zino ensi ez'Abawarabu ezituliraanye, balina bye bayita ebisaawe. Kyokka ekyennaku ennyo ekisinga okweraliikiriza n'okunkaabya amaziga, ensi ezo ezimu nto ku Uganda, naye tunuulira ekisaawe kyaffe kya nnaku nnyo, neera Mukama olina otuyamba. Kisaawe kikaabya amaziga, w'otuuka ku trooli zaamenyeka. Can you imagine? Ez'okusitulirako emigugu. Era Entebbe ondowooza kye kisaawe ekikyasinzeeyo okwasa ennaku ekikyali ku nkola yaffe eri ey'edda, nti singa kibadde kikkirizibwa okuyingizaamu ebigaali bye byandibadde bikola, kubanga emigugu abaana beetikka ku mitwe. Can you imagine? Ekyo kye kisaawe kyokka tukiyita international. Ndowooza kye tulina nga ekya international mu Uganda, biri ebirala byonna eby'omu Uganda byonna byafa dda. Okutuuka ku kino kye twandiyise kino ekyalinga ejjinja Kimaka Airport, ekyalinga eky'okuyigirako, kyo kiri bwekityo bwekityo. Ng'ogenda n'ogamba Soroti, nakyo kiri bwekityo. Tulina ekimu ekiri mu mambuka ga Uganda, nakyo si kyekiri awo nti kiri ku standard. Waliwo buno obusaawe ng'obuli e Kajjansi obwakuyigirako. Kwegamba Uganda kisaawe ki kye twandibadde twenumirizaamu ng'Abannayuganda? Kisaawe ekyo kirudde ebbanga emyaka mingi nga bwe bagamba nti they are going to renovate, naye bye ba renovating nga tebiggwa. Kwegamba kiringa ekisaawe kiringa ennimiro. Mukama kati omulanga gw'enkuba funa endagamuntu, tumanya pulezidenti addako anaatuyamba ne kikulaakulana oba ne kitereera. Kati ng'ekyo tumaze okyogerako, twasuubizibwa, ndowooza mujjukira nti ennaku z'omwezi nga 1 Ogw'omwenda ekisaawe kijja kuba kiggulwawo. Kati tulinze tetulabako. Ndowooza badde balinze Kabaka amale okiyitako Makulu Nnyondo kiggulwewo. Era kati ndowooza maaso ku lutimbe tulinde amawulire gonna aganaavaayo, ndowooza ganagamba nti kiguddwawo. Okuggyako nti gavumenti yaffe terumirirwa, naye emiranga mingi egiri mu baana abali mu nsi z'Abawarabu, emiranga mingi egiri mu baana abali mu nsi endala n'abantu abakulu. Omuntu oyinza okuba agenda ne budget neekutuulamu olwa COVID, abantu abamu bakwatirwayo olwa COVID, ate ebisaawe ebimu bigenze biggulawo. Okuggyako kati ekyaffe ekikyagaanye okuggulawo olw'ensonga ez'abantu bassekinnoomu. Kale bannange, nkunga Bannayuganda, tuteeke eddoboozi wamu abasajja tubanje ekisaawe kiggulwewo. Abaana abamu kati bakolera bwereere, kontrakiti zaabwe zaggwako. Abantu abamu baagala kutambula, balina pulogulaamu zaabwe zebagala otukkiriza. Ekisaawe kigaanye okuggula, buli lunaku batukandaaliriza. Tukole tutya? Munnayuganda, twebeereremu nga bwe tuyambayamba endagamuntu tugyerabira ogifuna. NUP kye kibiina. His Excellency Bobi Wine ye pulezidenti addako, Kyagulanyi Ssentamu. Eby'obuyigirize bwe wabirabye,
byonna byonna yabitadde ku mmeeza. Emyaka abantu gye tubadde tutankanako gyonna yagirambuludde, buli kimu. Kati pulezidenti omujjuvu atuukiridde, wadde waliwo ebiralalala, era kimanyi nti oba oyolekedde obuwanguzi tewabulawo ebyo, era ajja biyitako. Kwejjukira Besigye bye yayitamu byali bimeka? Ako ke kaleero kusaba tulekeraawo kutunoonyaako. Bagiyita Spike News 2020. Mukama akuume, togaana okusubscribinga, togaana okulikinga, n'ogamba munno naye ajja alabe. Bingi bikyajja.